kati kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba Tom Mugerwa. Omutima gwange nguwadde Katonda. Wewa Yesu. Hallelujah. Ate omoyo gwange. Kitanga atagwawo Yesu tuonga munakana omusaigo ye Mukama kaseera kano kitangi olambu waffe wonna tuguwa Mukama atumanyi tuli mu biseera bino eby'enkomerero awatali kyakuddamu obujjako ogwowekka jangu oyogera naffe ayi Mukama otubikkulire okwagalako tukumanye tukutegeere tubeere abawanguzi mu linnya lya Yesu amen. Kakati njagala okulaga sizoni eno gye tulimu nti bo abatume Mukama Yesu Kristo yabakoleramu ebyamagero bingi yazuukiza abafu yakola ki naye they are not excited tebakya mu kalwebyo byokka ne waliwo ekibuuzo ono kye baamubuuza gwe kyotobuuza nga ku Yesu amazima gennyini bw'ogenda mu Matayo essula ya 24 buli lwokusatu Matthew 24 verse 3 Matayo essula ya 24
olunyiriri olwokusatu bwe yali atudde ku lusozi olwa zeyituuni abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino lwe biribeererawo kabonero ak'okujjako bwe kaliba bwe yali atudde ku lusozi olwa zeyituuni abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino lwe biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe. Ani yali abuuza ku Mukama Katonda ekigambo ekyo? Yogera Mukama mbulire ku kiseera by'enkomerero binaaba, Mukama ndaga ekiyinza okunteesa okugenda mu ggulu, gamba tewali. Nga mbifaako kikasita mpona Kawuula. Kawuula yali kutwala mu ggulu gundi. Amina. Be concerned with your destination. Enkomerero y'oggulu. Haleluya. Kuno ku nsi oyiva omugenyi oyitako obuyisi. Oli mwoyo, ebintu eby'omwoyo tebibeera ku nsi kuno, amaka gaali oggulu. Ne Sitaani gye yali, n'emizimu gyonna gyali mu ggulu. Ebintu eby'omwoyo bibeera mu ggulu. Amina. Eno ensi bagituteekako tugifuge tugirabirire ng'obwakabaka bwa Katonda, naye enkomerero yaffe eggulu. Naye you are not caring, tofaayo oba onoomalirawa oba wa kasita owuna Kawuula. Damu ekyawandikwa ekituuge. Matayo 4:24 olunyiriri olwokusatu. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni, abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino we biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti nga bamugamba sebo tubuulire ebiseera eby'enkomerero bigenda kubeera bitya. Olw'okuba we are not concerned, tetufaayo ku bintu kiboya nti ebintu bitutomedde nga bwe byagala. Kati tumaze otutomera ne tuyingira ekizikiza. Bayibuli egamba golokoka yaka. Ensi egenda kujjula ekizikiza kyonna naye gogolokoka yake. Kaakati olw'okuba nti tutegedde bintu bino tuyingidde ekizikiza, naffe abalokole tutandise kukola byaki ensi byekola. Amina. Kati bw'ona okola ensi byekola osuubira otya okuwona olubabu luno olugenda okubaawo? Amina. Kati naayogera atya waliwo ki genda paka 14. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga, kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Muliwulira entalo ne tutumulya entalo. Mugenda kulira okwekalakaasa ne tutumulyako. Mulabe temweraliikiriranga, kubanga tebirirema kubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Atyo kubanga eggwanga liritabaala eggwanga, ne kabaka alitabaala kabaka. Walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa. Bwe lubereberye lw'okulumwa, buuza munno tunaamalako. Atyo lwe balibawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe, balibatta, nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo. Ekyo kinoonya kissa mu nkola. Bangi balyesittala, baliyombagana, balivumagana. Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi. Gamba sinze. Yes. Era kubanga obujeemu bulinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Kubira mwagala ekigambo ekyo mwana wange. Tulina omutawaanafu abasigadde nga tukyali balamu. Ojja kutuuka okwegomba abateebi peneti obamanyi betubuulira enjiri n'ateekayo oluusi alina ku kitanda agenda kufa. Ojja kusoosa edda mu ggulu tayise mu mbeera, naye ggwe bw'oyagala nti ojja kubeerawo mulamu, Mukama tontwala, olina okuyita wano. Naye amafuta agayitawo tewali. Kama ngenda gafuna kaakati. Ebyamagero birungi gyo njagala mbigabula emikwano gyange, naye ebyamagero tugenda bifunira nga tumaze okuva mu kizikiza.
sitaani agala tusaanikira n'ekizikiza tutandika okukola bino emirimu gye kino. Amina. Njagala osooka olabe n'olw'21 abuuka ogenda ku 21 21. Matayo essini ya 24 olunyiriri olwa 21. Kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo. Bonyobonyo tribulation wagenda kubaayo bonyobonyo lingi. Kubanga mu biro ebyo waliba ebibonyoobonyo bingi nga tebibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero era tebiribaawo nate. Ennaku ezo singa tizaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri. Naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. Ennaku ezo zibeera mpanvu teri ayingira ggulu ffenna bitulema. Kitegeeza nti zijja kuba ntono. Mukubire kwa Yesu Kristo mu ngalo. 24. Kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba n'abo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Gamba sinze. Laba mbalabudde. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, nti laba ali mu bisenge munda temukkirizanga. Kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba bwe kutyo bwe kulimu okujja kw'Omwana w'Omuntu. 29. Naye amangu ago oluvannyuma lw'ebibonyoobonyo ebyo ennaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi teguliyolesa musana gwagwo n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu n'amaanyi ag'omu ggulu galinyenyezebwa. Awo bwe kalirabika akabonero ak'okujja kw'Omwana w'Omuntu mu ggulu n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba ebiwoobe biriraba Omwana w'Omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Amina. Kubira mu ngalo Yesu waffe. Kakati eno gye bayita full gospel, enjiri enjikizo. Yesu yazaalibwa, Mukama n'amukozesa okusomesa abantu, n'amukozesa ebyamagero, n'asumula abantu, ate n'atubuulira n'eggulu, ate n'atubuulira n'ebibonyoobonyo ebigenda okubaawo. N'olukireka kutwalangako bitundu sayidi emu, twala byonna, kubanga byonna birina ekyokudda mu kyayo. Ebyamagero Mukama abikola okweraga amaanyi ge. Haleluya. Atusomesa tusobole okuba nga tuyita mu biseera bino, nga tuyita mu nsi muno nga tuli bawanguzi. Amina. Kyava atusomesa naye ate ku nkomerero ayagala tumalire mu ggulu. Haleluya. Mu ggulu tetugenda kusoma, teri agenda kusomesaayo, tugenda kuba tusinza businza Mukama. Okusomesebwa kuli wano. Ebyamagero tiri mulwadde gw'ogenda kuwonya, teriyo balema waggulu. Fena tugenda kubeera balamu. Haleluya. Waaka yonna yonna ey'oku nsi kuno yanjawulo n'ebyo eri mu ggulu. Nolwekyo njagala tutegeere ekigambo kino. Kakati nno bino byonna lwaki ebitugamba laba Yokaana 16. John 16 olunya olusooka. Yokaana 16 olunya olusooka. Ebyo mbibabuulidde muleme okusittazibwanga. Banaabagobanga mu makuŋŋaaniro. Weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowoozanga ng'aweereza Katonda. Ebyo mbibagambye mukole ki? Tuleme okwesittala. Muleme okudda emabega. Bino byonna bitubuulira, tuleme okudda emabega. Mukubira ku ngalo Yesu Kristo. Bannaffe bangi waliwo omwakubidde essimu nga nze nkubulye musumba abalokole bantani balina olugambo lungi banjogeddeko bwebati ze mbavuddemu. Ne mugaa nti webale kutuukiza byawandiikibwa n'enkimusomera. Bangi abali esittala balidde emabega. Lwaki? Nga babawogeddeko. Mubuuza Yesu yakwogeddeko nti nze simanyi. Kubanga tasomeseddwa, tamanyi nti ebyo byonna birina okubaawo. Balituwaayiriza, balikwogerako, balikola ki? Tabisomanga nako. Yamanyi ekigambo kimu kitambo kawuula. Genda mu maaso.
n'ebyo banaabibakolanga kubanga kisange tebamutegeera olunyiriri olusooka lukulu nnyo. Yokaana essula y'Omukaga olunyiriri olusooka. Ebyo mbibabuulidde muleme okudda emabega. Banaabagobanga mu makuŋŋaaniro. Weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowoozanga ng'aweereza Katonda. Buli anaabakolanga ebyo byonna ng'alowooza nti aweereza Katonda so ng'aweereza Sitaani. Yes. N'ebyo banaabibakolanga kubanga kisange tebamutegeera newankubadde nze. Naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe bikituukanga mujjukire nga nze nababuulira. Kubira mwagala ekigambo ekiwuga. Nasomye abantu bonna embuliranga n'ekisa kinkwata musajja tu nga yeewozaako. Bannange mbabuulidde ebigambo ekyo ekiseera bwe kituukanga. Korona zze, entalo zizze, bino bizze, muleme okwekanga. Towunganga. Kama sijja byowungayo. You have to respect them, muteeko bisuubira kubanga n'ekyokuddamu kwakyo weekiri. Ekintu kyo kyange kye kitalina kyakuddamu. Naye ffe Mukama atulina ekyokuddamu kyakyo. Kyongera wansi. Naye ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Naye kaakano ngenda eri oyo eyantuma era tewali ku mmwe ambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima kibasaanira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze, n'olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka. Naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. By'anaababuuliranga ebigenda okujja. N'atugamba nti sigata akaseera katono abatume yagamba ngenda neesinza kubaleka mwekka kubanga waliwo wafuuka ensi ng'olina okulwanyisa. Kati Omwoyo Omutukuvu ono ajja balumirizanga ebibi byammwe muleme okuyingira ebibi. Gambayo Omwoyo Omutukuvu numiriza ensobi zange ndeme okuyingira ebitimba by'omulabe Sitaani. Ate nayongera wansi nti ajja babuuliranga ebigenda okujja. Bameka abaloose ku nkomerero ng'etuuse. Tewali amaziba genyini kubanga toyagala bibuuza. Mubuuze kugamba Mukama Katonda what is going on. Kiki kyoyagala tukole? Omwoyo Omutukuvu yajja kgenda museeyo omwoyo wa Sitaani akukettere akulage nti wategedde kino na kino kwegamba osobole okulwana offensively olwanenga ekintu kirina kutuukako. Haleluya. Mukama ffe yeebazibwe. Naye bino byonna byonna bizze lwaki? Nti twekumidde mu kizikiza. Njagala nkulage ekitabo kya bulijjo Sitaani bw'asitula ebizibu bweti embeera bw'esituka bweti ayagala akuteeke mu kizikiza. Kitabo kyani? Isaaya essula y'enkaaga ojosooka. Isaaya essula y'enkaaga olunyiriri olusooka. Golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Amiina. Golokoka oyake gamba genda kwaka. Kaakati ng'abantu abasinga obungi ekkanisa tuli mu kizikiza. Sitaani atwambazisa obusuubu, ennaku, okweraliikira, obukyayi, obutasoyiwa, kyobula naffe abalokole tumalidde makomera. Amiina. Tumalidde makomera kubanga ebintu bizannya ng'abeesu babizannya. Okiwulidde? Naye ffe nze naawe njagala ffe twake ove mu kizikiza. Gambayo Mukama ensi ng'ejjudde ekizikiza. Nze nzija mu kizikiza. Onyingiza omusana. Yesu gwe musana gw'ensi. Teri musana mulala gw'ogenda okuyingira. Yesu ye musana gw'ensi. Ogutugenda otufiirayo wakati mu kizikiza ekigenda okubeera mu nsi.
amina kyava bayibuli etugamba nti set your eyes on God amaaso go museerefaana bwe nti gateeke ku Yesu Kristo. Haleluya. Okyeyongera wansi. Olunya olwokubiri kubanga laba ekizikiza kiribikka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. Kakati bwe tunaava musana bwe tunayingira mu musana ne tuva mu kizikiza ekitiibwa kya Katonda ffe kanisa Katonda gyesiga ffe kasanvuke Katonda mwagenda okulagira ekitiibwa kye. Eriya yagamba nti abanabbi ffenna tuweddewo batusenze kanzesiga tunagaa naye tekisoboka ninayo akasanvu kange Mutundwe akasigaddewo akagenda okulakiramu ekitiibwa kyange. Kyagala obeere kasanvu ka Mukama Katonda walibe kuyingira mufulugu gwe ng'omuntu omu ne mu maka ge waliwo ebintu ebisituse naye oyambadde kizikiza tolaba aduuyi tolaba kyakuddamu tolaba sitaani ne Katonda olaba nga ataliiwo kakati weerwanako wekka. Lwaki? Kubanga ojjudde obusungu ojjudde obukyayi obutasonyiwa kati awo kizikiza kikwambadde ogenda kukola bya fulugu ogenda kuwalamba empalaasi gyengenda okulaga olwaleero ogenda okukolera emirimu gyo. Otyeyongera n'amawanga galijja eri omusana gwo ne bakabaka balijja eri okumasamasa ako ng'ovaayo. Amina. Ati n'ebirungi byonna bigenda kusika kujja. Ekitiibwa kya Katonda kisika ebirungi nga bijja gy'oli. Ebirungi by'ofunidde mu kizikiza bijja kusemba bijja kukeeza. Ebirungi by'ogenda okufunira mu musana bigenda okunyumira. Amina. Okubira mu ngalo Katonda. Akubira bwe nkusabira n'ofumbirwa naye ng'oli mu kizikiza ojja kufumbayo omwezi gumu kubanga mufumbo naye waliyo ebisu. Naye njagala ogendere mu mufumbo ng'oli musana otegere nti mufumbiddwa gaayo nayagala ki ali muzimu ki gwa bukodo sijja musobola jja musanga yeebase mukwate mu kiwalaata watula omuzimu gw'obukodo mukotola komenye mukakkana ng'alekawo miliyoni yakyamusana. Naye omusajja ali mu kizikiza ate naawe oli mu kizikiza kiwulire atyo olwokutaano. Awo n'olyoka olaba n'oyakirwa n'omutima gwo gulikankana ne gugaziyizibwa kubanga obusuukirivu obuli mu nnyanja bulikyusibwa gy'oli obugagga obw'amawanga bulikujjira. Olabi byofiira bino byonna byofiirwa nga sitaweesira mu kizikiza. Birina genda ne mu Yokaana 12 12:35. Yokaana essula y'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olwasatu mu etaano. Awo Yesu n'abagamba nti esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli mutambule nga mukyalina omusana ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Nga bwe mukyalina omusana mukkirize omusana mufuuke abaana b'omusana. Gamba nze nfuuse mwana wa musana fiira ddala mu kizikiza mukwano gwange. Kati bw'obeera mu kizikiza omanye kati ebyawandiikibwa byonna Yesu Kristo bye yalagula byonna etayimu yabyo eno. Haleluya. Era tubiseera ebyokutuukiriza ebyawandiikibwa byonna ebyalagulibwa bannabbi ffe tugenda okubituukiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Kati njagala nkulage mu kitabo ky'okubikkulirwa Yesu Kristo ng'alaga Yokaana essula ya 6. Nedda okubikkulirwa Revelation. Okubikkulirwa essula y'omukaaga. Olunyiriri okubiri. Okubikkulirwa essula y'omukaaga olunyiriri olwokubiri. N'endaba era laba embalaasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula era awangule. Amina. Kati bw'onooyambala omusana gutegeeza ki byebibala eby'omwoyo omutukuvu mu siizoni eno ekyamagero ekisookera ddala obukulu kwe kusigala ng'oyambadde ebibala eby'omwoyo omutukuvu. That's the first miracle. Ekyo Sitaani kyatiira ddala omuntu mu siizoni eno ng'abasajja balaluse ensinga etebanguse ebyenfuna nga bizibu n'osigala ng'oyambadde ebibala eby'obutuukirivu n'otufera abantu nga Samuwa tomumbuuza nange simumanyi ebyenfuna nga byonone n'otogenda ng'osolooza abantu n'obafera. Ekyo kyekyamagero ekisingira ddala obunene nnyo. Ayi gamba nti ayi Mukama onyambe mu biseera bino nsigale nga nkwesa ekitiibwa nga mbala ebibala. Kati tobalira bibeera bwereere
kubanga ebibala bwe bitegeeza okwagala obuwombeefu ekisa emirembe okusanyuka ogumiikiriza ebyo n'osigala ng'obyambadde ogenda kwegatta ku mbalaasi eno enjeru Yesu Kristo gy'agenda okutuulako ogende ng'owangula buli mbeera okiwulira toyinza kuwangula sitaani ng'oli mu kizikiza sitaani wa kizikiza kankubulire sitaani alinga bwolaba enswera mukama waffe yeebazibwe enswera teyeetaaga kintu kiwunya kinene nnyo okujja katulaba wano wonna tewali nswera naye njagala oteeke wano kabbika omwana katono nnyo wano olabe gye zinaava ye sitaani yeezira wali kazikiza ne bw'ozikizaamu akatono bwe kati kokka n'obuukako kawe kyava tomanyi nayo ebintu byonna ebikoze byampyo ne byetaaga kibiina kizikiza ensiri emisana tozirabako naye obudde buzibe olyoka olabe gye ziva amiina kakuvire buuka buno bumunyeera ontulabako kamunyeera konna naye suula wano akantu kakasikiriza oba kasukaali oba kaki oba kakeeki kibinaaba tojja kumanyayo towanga bbanga sitaani ng'oyingira ekizikiza mukama yeebazibwe olwekyo omusajja ono n'agamba nti agenda kutuulako n'amulaba ng'atudde ku mbalaasi enjeru agenda ng'awangula buli mbeera gamba naawe bwe ngenda okwerippa otyo bwe yabimbula akabonero akokubiri ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kyogera nti jangu nevaayo embalaasi endala eya lukunyu abaganda bagita lukunyu red emyufu kyo nevaayo embalaasi endala emyufu era oyo yali atuddeko n'aweebwa okugyawo emirembe ku nsi era batiŋŋane bokka na bokka n'aweebwa abaatula ku mbalaasi eyo emizimu olabye n'emizimu nagyo nega nti sitaani naye n'asindika embalaasi eyo naga nti bomayiiyo kakati abo abayambala ekizikiza ne batuula ku eyo embalaasi ddamu olunyiri lwakuna olwokuna okubikulirwa essini y'omukaaga olunyiri olwokuna nevaayo embalaasi endala emyufu era oyo yali atuddeko n'aweebwa okugyawo emirembe ku nsi era batiŋŋane bokka na bokka n'aweebwa ekitala ekinene owulira abantu awo kakati bannaffe abamu beerittye ku eyo embalaasi nejjawo emirembe yali agituddeko neeweeva abantu ne bawaama okuttiŋŋana bokka bokka beemalewo beekalakaase gamba nsijja gituulako kati ekyokuddamu kasita obeera nga ogaanye okwambala omusana ojja kwambala ekizikiza otandike okutuula ku mbalaasi eyo otandike olutalo lwa mubiri kulwana kukwekalakaasa kukola biki naawe bakukola ki bikuyoole aleluya ate nga nze kugamba nti ekibi mu lusuku waliyo olugero olugamba nti two mistakes cannot make right. Do you understand that? Because ensobi ebbiri tezikola kituufu omwami akoze kino nange nja kukola kino era mujja kuvaamu kibi ekibi bakisolovingana kirungi ekirungi ekikyo naye ekirungi ekya Yesu Kristo. Yesu Kristo bwakuyingira asobola okukonkalinga asobola okuwangula ekibi ekikuli mu ggwe n'ekiri mu muntu oyo era olwayo tujja kusabira eggwanga lyaffe lino naye ffe nga tumaze okuva mu kizikiza amina tufe mu kizikiza tujja kusabira ggwanga nga ate nawe oli mu kizikiza osoomooza abantu n'oyomba n'oli okola otya olangira kale bino byebikiriibwa papapa otyo eya lukunyu tugiwulidde simanyi lukunyu kuba lweri kaakategenda ku lwokutaano bwe yabimbula akabonero akookusatu ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kyogera nti jangu ne ndaba era laba embalaasi enzirugavu ne yali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe ne mpulira ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti ekiyi ky'eŋŋano kya dinaali n'ebiyi 3 ebya sayiri bya dinaali amafuta n'omwenge so tobyonoona akati naye tewasubira ow'embalaasi agenda okwonoona ebyenfuna byonna akati ebyenfuna bino nga bimaze okwonooneka okusubula nga kwanduula ennaku zino
Okiwulire kyekigenda okubaawo nkijja kutula ku mbalaasi enjeru anyini eya bbulaaka otandike okufera abantu otandike kubba otandike kukola buvuyo kubanga ekyokuddamu tokiraba naye ffe abagenda okutula ku mbalaasi enjeru awo tugenda kuwangulawo kubanga embalaasi enjeru yegenda okuwangula bino byonna. Amina. Gamba ayi Mukama onyambe nfe mu kizikiza nsobole okutula ku mbalaasi yo mpangule mu maka gange ku mirimu gyange ne mu ggwanga. Mukama agenda kikuwa. Tugenze ku lwa 8. Olw'omunaana nendaba era naba embalaasi eya kyenvu neyali atuddeko erinnya lye kufa n'amagombe. Olira ate embalaasi kyeyo eya kyenvu. Eya kyenvu. Amina. Era bw'olootanga bakwaliza amasuuka aga kyenvu manya nti ki sawa yonna oteekayo amasuuka aga kyenvu ategeeza lumbe nakufa otyo. Era laba nendaba embalaasi eya kyenvu neyali atuddeko erinnya lye kufa ne magombe n'agenda naye. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna ekyensi okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo z'ensi. Embalaasi ekyenvu neweebwa obuyinza okutta n'enjala n'entalo n'olumbe olutawona. Mukama yeebazibwe. Kati bino byonna bibunye ensi yonna kankube singa olaba ku mawulire bibunye ensi yonna naye ggwe nange Katonda ffe agenda tutaasa. Olw'omwenda bwe yabembula akabonero ak'okutaano nendaba wansi w'ekyoto emyoyo gy'abo abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama waffe omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Kaakati no ebyo byonna nga biwedde tulyoke tubeewo ki okuyigganyizibwa okunene okw'amaanyi. Otyo ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe bwe baliwera era nabo bwe balittibwa. Olwa 12 bwe yabembula akabonero ak'omukaaga nendaba ne waba ekikankano kinene enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi n'emmunyenye ez'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyenyezebbwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggyibwawo n'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu bifo byabyo. Ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'omwana gw'endiga kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse era ani ayinza okuyimirirawo. Amina. Kakati olwo ensi n'eryoka ekankana omwana w'omuntu Yesu Kristo n'alyoka ayingirawo. Bino yabyogera ate n'abirega Yokaana ate naffe omwoyo omutukuvu abitulaga mu biseera bino. Era njagala obimbuuseeko mukwano gwange kuva olwaleero ogambe Mukama Katonda ndage ku biseera eby'enkomerero ate ekyokubiri Mukama ndaga ki ekiyinza okundesa okuyingira eggulu. Mukama byonna ogenda binkolera ku nsi kuno naye nina okuyingira obwakabaka wo. Okubira mu ngalo Yesu Kristo. Haleluya. Tugenze mu Zabbuli Saamu 17 olunyiro 10. Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'ekkumi. Abo abatuula mu kizikiza ne mu kisiikirize eky'okufa
nga basibibwa n'ennaku n'ekyuma kubanga bajeemera ekigambo kya Katonda ne banyooma okuteesa kw'oyo ali waggulu ennyo kyeyava azitoya omutima gwabwe n'okutegana ne bagwa so nga tewali anaabayamba. Gamutuulira. Zabuli ey'ekikumi-mu-omusanvu olunyiriri olw'ekkumi. Abo abatuula mu kizikiza ne mu kisiikirize eky'okufa nga basibibwa n'ennaku n'ekyuma. Nga basibidde ennaku n'ekyuma nga bali mu kizikiza. Ekizikiza nga tekibatwala mu kufa. Otyo? Kubanga bajeemera ebigambo bya Katonda. Ne banyooma okuteesa kw'oyo ali waggulu ennyo. Kyeyava azitoya omutima gwabwe n'okutegana. Ne bagwa so nga tewali anaabayamba. Ne bazitowerera ettima ne bagwa nga teri ayinza kubayamba, teri ajja kuyambira mu kizikiza. Naye ne balyoka bakaabira Mukama mu nnaku zaabwe n'abasumulula mu kweraliikirira kwabwe. Kubira mugala ekitonde ekirungi. Gamba ku omuzimu ogw'ennaku okweraliikirira, okutya, okuggwaamu amaanyi, okwagala okunziza emabega. Fuliwa obulamu bwange olwaleero. Tokkirizanga kwambala byoyo ekyo. Era ndowooza kangi kusomerako wano ogenda gyenenywa olwaleero gyonna bangi baddewo gyambadde. Wandiika obusungu ne bitterness, obukaawu boolaze eri eggwanga, boolaze eri abakulembeze, boolaze eri ab'omu maka go, boolaze buli wantu wonna. Bitterness ogiwandiise ekibi ky'obadde nakyo ku muntu yenna, obukyayi bw'obadde nabwo ku muntu yenna, hatred, okutya n'okweraliikirira, okudda emabega okunoonya Mukama, okutabuka, confusion and frustration, obujja, obwenzi. Kati bino byonna bikuyingiza mu kkubo lya kufa, ate ebikuleeta okukola okwagala kwa Sitaani. Abantu ne batandika okukola ebikolo bya kugamba kujja kwambaza ki, ojja kulinnya ku mbalaasi ziri ze tulabye. Mu buli ngeri yonna olina okulinnya ku mbalaasi eyo era omalire mu kufa naggeyeena. Mukama waffe yeebazibwe kubanga bigenda kuddugaza, bigenda kukola ebintu bingi nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Akati nno bwe tumala okubyeyambula osabe Mukama akwambaze eri omwoyo ow'ebibala, ebibala eby'omwoyo mutukuvu. Era mu kitabo kya Luka essula 13 olyosooka. Luka essula 13 olunya olusooka. Awo mu biro ebyo waliwo abantu bali awo mu biro ebyo. Oli Zabbuli erina togimazeeyo bannamusaasa, essomo ligimaliriza ddala. Tuyinza okuddamu olugero 10. Zabuli ey'ekikumi-mu-omusanvu olunya olw'ekkumi. Abo abatuula mu kizikiza ne mu kisiikirize eky'okufa nga basibibwa n'ennaku n'ekyuma kubanga bajeemera ebigambo bya Katonda ne banyeema okuteesa kw'oyo ali waggulu ennyo, kyeyava azitoya omutima gwabwe n'okutegana ne bagwa so nga tewali anaabayamba. Ne balyoka bakaabira Mukama mu nnaku zaabwe n'abasumulula mu kweraliikirira kwabwe. N'abajja mu kizikiza n'ekisiikirize eky'okufa. Asooka kujja mu kizikiza gamba nfaamu olwaleero. Tajja kuleera byamagero ng'oli mu kizikiza. Tewamala okubajja mu kizikiza n'amenyaamenya enjegere zaabwe. Alyoka amenyeemenya enjegere gamba sizisigaza olwaleero. Otyo kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu. Mukama waffe yeebazibwe. Kakubira teri ajja kuyingira musana n'osigala mu mbeera. Naye ekikutaka so n'osigala mu kizikiza ebyo biri nnyo. Sitaani ajja kuwamba akutuuse ku mbalaasi ze, akukozese ebinaakutwala mu kufa ne mugeena. Amiina. N'olwekyo ekyamagero ekisooka ky'ogenda okusaba, Mukama nnyamba mbala ebibala mu biseera bino eby'enkomerero ebizibu, onnyambe. Haleluya. Kale Luka, tumalize ne Luka. Luka essula ey'ekumi-n'essatu olunya olusooka. Awo mu biro ebyo waliwo abantu abali awo abaamubuulira eby'Abagaliraaya bali
Piraato yatabulira omusaayi gwabwe ne ssaddaaka zaabwe. N'addamu n'abagamba nti mulowooza ng'Abayudaaya abo baali bonoonye okusinga Abagalilaaya bonna kubanga baabonyaabonyezebwa batyo? Yamubuuliza ebigambo by'Abayudaaya bali abaafiira eyeekaalu bali bagenze kusaba ne bagwako. Oli oba naye kati lwaki Mukama Katonda akola ebintu ebyo otyo? Olwokusatu mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo. Bwe munaasigala mu musana wadde abantu baali bakkiriza naye eyeekaalu yabagwako. Bwe tuteenenya mukwano gwange naawe ejja kubanga ekintu kyekimu kikutuukako, gamba nze ngenda kukyuka kira wansi. Oba bali 18 ekigo ekyo Silowamu be kyagwako ne kibatta, mulowooza baali bakozi ba bubi okusinga abantu bonna abaali mu Yerusaalemi? Mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo. Amina. Lwekyo mukwano gwange saagala otunulire osale omusango, saagala otunulire muntu mulala yenna bw'amaaso gateeke ku Yesu. Gundi nga yayo adde mulokole yafudde, gundi nga gwe terikukwatako, gwe kyuka okole Katonda byakwagaza. Okubira mugalo Yesu. Ye Katonda asaasira gw'asaasidde. Haleluya. Okay, kakati nno mbadde nkugamba nti Sitaani tomwerijjako ng'oli mu kizikiza n'omusobola. Sitaani Yesu yekka y'amusobola. Mwe abakyala bafuba ogenda weerijja ku musajja, kuti abasajja nno nga tuli bagumu. Bwe mba nkusaasidde nsirika naye nga tolina kyonzigyemu. Bwe mba sikusaasidde nja kulya oluyi. Omuntu kuba yita omusajja takyusibwa ggwe, oli yaguma. Kyetaaga ki? Yesu Kristo yamusobola. Kati nno njagala nkulaga emizimu egiyingira mu muntu. Mu Maaka 5 ng'otadde obuzito bwonna bw'owulira obukutwala mu kizikiza kubanga owulira Sitaani akutaddeko puresi ey'amaanyi, oyagala weerwaneko naye toyinza kisobola. Matayo Maaka 5 olyosooka. Maaka 5 olunya olusooka. Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi ey'Abageraseni. Bwe yava mu lyato, amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana, eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere. Enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya, ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola. Kati lwaki tewali muntu w'amaanyi yenna amusobola? Lwaki? Yaliko emisimu mikambwe. Kati emisimu gino emikambwe gino egyalinga ku basajja nga bano kivuddeyo okwambala abantu. Tojja kubeerijjako n'obasobola. Haleluya. Tojja beerijjako. Baakola byonna, baagezaako musiba ki? Naye bulijjo ekiro n'emisana yakabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali, waliwo baamusiba enjegere. Kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere. Enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya. Enjegere n'azikutula. Bino tugenda okusinkana nga Sitaani ow'amaanyi bw'atyo ne bw'omwerijjako nga bonna ng'abakuba omuntu obu n'abamalawo. Kakati ne wetaba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala, n'adduka n'amusinza, n'akaaba n'eddoboozi eddene, n'agamba nti onvunaanya ki, Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo, nkulayiza Katonda tombonereza. Kubanga yamugamba nti vva ku muntu ono gwe dayimooni. N'amubuuza nti erinnya lyo ggw'ani? N'amugamba nti erinnya yange Lijoni, kubanga tuli bangi. N'amwegayirira nnyo aleme okumugoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waliwo akati nebyattako obudde bugenze ojja biraba. N'amugobako dayimooni emisimu ne gigenda wa mu mbisi. Kakati Yesu oyo atawangulwa ffe tugenda okwebirippako. Oba emizimu gigenda kuvaayo 90 oba kigenda kuyambala mbalaasi zenkanawa, ffe tugenda kwerippa ku Yesu ono.
atawangulwa. Haleluya. Kati ekyo nkikulaze nti emizimu nga giisituse tolina kyoyinza kikolako gwe kululwo omuntu omu. Emizimu gikusingira wala amaanyi emirundi bukadde na bukadde okuggyako nga weereppye ku musajja ono olunaku lwaleero. Va mu kizikiza nkwegayiridde, va mu kizikiza. Va mu kizikiza ky'obadde oyambadde. Togobereranga nsinga bwegenda. Gwe yaka olunaku lwaleero. Teweetaba mu bikolwa byonna by'owulira ebigenda mu maaso. Gwe tobyetaba mu nnyombo, teweetaba mu kiki. Set your eyes on Jesus Christ. Akuyingire olyoke olabe omulimu omulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Akati no Yesu waffe oyo tagenda kukomaawuka enjegere kasita ogolokuka n'oyaka ajja kukola emirimu mingi nnyo. Ajja kwambaza. Njagala tugendeko mu Isaaya essula ya 5:2 olyosooka. Isaiah 52 verse 1. Isaaya essula ya 5:2 olusooka. Zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi go gwe Sayuuni. Gambala. Kiwuli kyambala amaanyi. Ebizibu tugenda okukwatagana nakyo kakati kyamaanyi. Nawe yambala amaanyi. Atyo? Yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gwe Yerusaalemi. Yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gamba genda byambala. Oyambala ekizikiza weeyambala ebyambalo eby'obunafu. Oyambala ebyambalo eby'obuyonjo. Yes. Ekibuga ekitukuvu. Kubanga okuva leero. Okuva olwaleero. Temukyayingirangamu ggwe nate. Atali mukomole n'atali mulongoofu. Kubira mu ngalo ebigambo ebwana. Okuva olwaleero otali mukomole gwe omuzimu n'obusambwa gutya embeera eno. Lwaki? Kubanga ogenda kwambala otuule ku mbalaasi ne Yesu Kristo ogende ng'owangula buli mbeera, ogende ng'owangula buli mbeera. Gamba asookera ku weewange. Haleluya. Buli wantu okusukira ku mirimu, abantu abaluga kakati ku mirimu tolowooza nti baloga byakuzannya, baloga bya ddala. Amina. Ebyenfuna bino nga bwe bikambuwadde. Nabagambye nadde esomesa ku makya. Ne bagamba nti sente zimwewolawola ezo. Bw'otoyisabira olitowooza nti amala gabula. Buno obugoba bw'omuwa tebuyinza muyimirizaawo. Ayagala kutwala nnyumba yo ng'ofa ku ssente z'akoze. Ne bw'oba wayiga otya okusuubula n'ogamba oziwonge wa Mukama Katonda. Ennyumba bagitutte. Sijja kufaako. Ajja zisuza ku malaalo azikuwenkeera. Amina. Olokole bwe zifumuuka ng'ebyoya. Kwata ssente osabire ozonge musaayi gwa Yesu. Osobola n'okusigako ewa Mukama Katonda. Mukama n'afunamu financial contact nazo olyoke okole. Naye kati ensi yonna ndogo everybody. Abo ge baalogako bwe bati omwana wange baakulogera ddala badule. Oli tatuwulireko. Baakaloga nnyo mbamanyi muki. Ekintu kyonna njagala kibabuulira nti ensi yonna eri ku bunkenke. Okuggyako ggwe nange abagenda okuyingira omusana. Yagwama. Abaganda Mukama yeebazibwe. Nze bandoga mu bizinensi naye nga ssente twali tuzikozesa mu kibiina nga bwe nzijja mbwe nzeeva mu bizinensi. Kati Mukama n'andaga ekibiina ky'eriku nga kya kizikiza. Era bwe nakivaamu bizinensi netandika otambula. Mukama wombi. Nze banteekako ekikungu ky'okuzunga nga siina wentuula naye neebaza Mukama nti kati nsobola ofuna wentuula. Kakati no tugeyo ekyawandiikwa kyaffe. Yambala ebyobuyonjo, yambala amaanyi. Yes. Weekonkomola enfuufu. Golokoka otuule wansi gwe Yerusaalemi. Weesumulule enjegere z'omu bulago bwo. Gamba zikusulawo olwaleero. Kino ekyambalo ky'ogenda okwambala tekireka lujegere lwonna. Otyo ng'omuwala wa Sayuuni yanyagibwa. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mwatundirwa bwereere era mulirundiribwa awatali ffeeza. Amiina. Mwatundibwa ew'obulabe efaanyi ngenda banunula temwetaaga ssente wabula mwetaaga musaayi gwange gwokka. Katiiko kyenkuwulya omwana wange kigenda kuyamba gwe okuva mu busibe, kigenda kuyamba okukola okwagala kwa Katonda, kigenda kuyamba okuyingira eggulu. Haleluya. Kubanga pulaani ya Mukama Katonda yonna kulaba ng'oyingira obwakabaka bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Yongera Yokaana essula 6. Yokaana ekyo essula 6 olunyiriri 38. Yokaana essula y'omukaaga
olunyiriri olw'esatu mu omunaana kubanga sava mugulu kukola kyenjagala nze wabula oli eyantuma kyayagala. Ani oyo ayogera? Yes. Sava mugulu kukola byenjagala. Ate singa oba kubava mu ggulu bannange kanisa wandikitaddewa ku Serena luddamu. Sava mu ggulu kukola byenjagala naye yatuma byayagala. Ani yamutuma? Katonda. Yamutuma atya? Eyantuma kyayagala kye kino mu bonna be yampa waleme okumubulako n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Kwera mugala ekigambo ekibona kye master plan biro byonna biranyongeza nti yenna gwe yampa muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Otyo kubanga kitange ekyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Katonda kyayagala ti buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo ayingire obulamu obutaggwaawo abeerewo emirembe n'emirembe ne bw'aba afudde ngenda muzuukiza ngende naye mu ggulu tubeere naye emirembe n'emirembe. Mwogere engalo Yesu waffe. Kale nno kyenjagala okutegeeza nti Mukama agenda kuba ng'atukola ki? Ng'atwambula era Yesu Kristo omulimu akola ebiri. Ogusooka asooka n'akwambula ekizikiza ekyo n'emirimu kyakyo ate akutula enjegere akuwa omwoyo omutukuvu n'akutula enjegere omusaayi gwa Yesu gwe gukwambula byonna byonna byonna. Laba mu kitabo ky'Abaleevi Leviticus essula 16 olugero lwa 21. Leviticus eby'Abaleevi 16:21. Eby'Abaleevi essula ey'okubiri olunyiriri olwa 21. Awo Alooni anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi ennamu n'ayatulira ku yo obutali butuukirivu bwonna obw'abaana ba Isirayiri n'ebyonoono byabwe byonna ebibi byabwe byonna n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi n'agisindiikiriza mu ddungu mu mukono gw'omuntu eyeeteeseteese era embuzi eneesituliranga ku yo obutali butuukirivu bwabwe bwonna ne butwala mu nsi eteriimu bantu. Kaakati nno edda nga Yesu tannajja yatambuliranga mu bisolo endiga embuzi. Kaakati nga bwe baatulira ebyonoono ebipali ebisiraani ebiki nga byonna baatulira ku mbuzi. Embuzi n'ebikola ki? N'ebitwala mu ddungu. Ku mulundi guno Yesu Kristo akkiriza okufuuka embuzi kwe tugenda okwatulira ebipale byaffe byonna abitwambwe. Gamba Yesu nze mu kifo kino olwaleero onyambule byonna saani bye yanyambaza ng'otandikira ku kizikiza n'ebipali byonna agenda bikwambula. Abagamba nti mu nsi ffeffekka abalokole wano ffe tusobola okwambulira omuntu ne tugobera emisenyi mu nsenyi enkalu. Abasamize tebabisobola. Tekibakkiriza gendayo mu nsenyi enkalu. So tekisoboka. Olina kikolera transfer. Abasamize bakola transfer. Bagujja mu ono ne bakuteeka mu ono. Kakati ye kibakola omuntu bw'aba nga alina ebifali ebyo siraani biki bya butafumbirwa kuvaamu mbuto bwavu biki ng'amugamba genda oleeta omwana w'ekika kyo oba mwana wa mwannyoko oita w'ekika tekigenda muki tekijja kgenda mu bika birala eri wajjula dda kigenda abagamba abaana beesize nga bikooyi kati naddala abaana abalenzi oba bawala awo beesize nga bikooyi. Kakati ng'agamba mpa ku mwana ngenda awumule omwana ng'omuwa ng'amutwalayo ng'amweyambulirako emizimu giva ku ye ne baginaaza ne bagiteeka ku mwana. Bagenda okuleetera ekyana kyonna nga kisuluwadde kyonoonese. Olabye Mukama yeebazibwe. Oba si kyo nga bamugamba twala eddagala lino genda onabire mu sitense naabira ku nkoko. Omulokole alidde okulya ku nkoko bw'anaakisanga ng'atwala ng'abirya oba n'abira akapapula akasente akasikirizwa ak'emitwalo 5 onaabireko ebipali ebyo anaakalonda agende nako. Aleluya. Wayita n'abira mu kinaabiro tejja kubayo bantu anaabira mu sitense ate anaabira ku kintu ekisikiriza
abantu kibanaatwala n'agenda nabyo naye ffe bagenda bitwabula paka mu musajja enkalu ani yalaba ku mwana gwe beeyambulirako mazima gyatubulireko oli omwana gwe beeyambulako oba wa muntu kyangu otubuleko mwana wange ebintu bino bya ddala yennyini spiritual life is real ensi ey'omwoyo ya ddala era bwetyo bwetambula yesu waffe yakkiriza okufuuka embuzi agenda kwetika ebipali byaffe byonna olwaleero bwogera egala yesu weegolegala yesu abooluganda mukama yeebaze nze ayimiridde wano nze kennyini gwe baakikola senga wange yakinkola nga musumba wayogedde naye nali muto kubanga yeyankuza mama wange yali yafa mama wange yali yabula naye nga waali kati n'aleeta eddagala n'aliteeka wano nga nyenjoza nalinga mu PCB n'akwata eddagala n'antuuzaawo n'ambika mu bulangiti nga ffena tuli bwerere naye ali bwerere nze nali simanyi kikyakola naye kati we najja ano nendyoka ntegeera byonna bye yali akola kyekyakutuukako yanyambula buli mikisa gyange gyonna nanyambaza ebisaani kati nabuuzaako jjajja n'aŋŋamba yali alina ebimugoberera ndoza byali byakika bisiraani biki byonna bwe yabyeyambula yabyambaza nze bwewajja wano kyekyabaawo bwewajja wano nabonaabona nnyo muva mu buto bwange kuba okuva mu buto bwange nali sirabanga ku ssanyu nga ndaba nnaku naye we najja wano nendokoka bwe nabuuza mukama natandika okumbiikulira ssenga wange emirundi ng'etaano naye nempaka nenge gye yalina nimuyita maama wange nga sikikkiriza kuba namugamba maama wendigaggawala gwe gwe ndisooka okulya n'emmotoka nga mwagala nnyo nga siyinza kikkiriza naye abooluganda mukama we najjana mu kunnyamba n'okusumulula kati ye yaafunamu. Abooluganda mukama yeebazibwe nange nze kennyini gwe beeyambulirako era ssenga wange nange nga ndi muto yegatta n'omuntu omu lubale w'ekika yabagamba begatte n'omuntu omulala ow'ekika bazaale omwana ow'endagaano kati ye bwe yamala okwegatta n'oyo omuntu n'agattamu akanyonyi ke bayita naddibanga n'agannaaza nanneeyambulirako byonna bikabuula omudibo byonna era mu bulamu bw'ensi eno musoma nze mbadde nkola omulimu nnaku ezo ngongoba nga sina na kyenkukoze nga nvaamu embuto bwe manda embuto nga nfuna omuntu nga yagala kuggyamu mwana naye byonna nzikiriza mu kifo kino ngenda sumulwa mu linnya Yesu. Kakati nga Sitaani asooka n'akwambaza ebipali ebyo byonna ng'ayita mu bantu oba naye ajja obutereevu ebizimu egyabafu gyambaza omufu ng'afudde n'ajja n'omuloota n'akwambaza endwadde eyamutta n'oyo naye mwagala bw'oba oliwo nga waloota omuntu n'ofuna endwadde ye kubanga bingi kyo bitwagala Yesu atwambula olwaleero gundi totya kasita mukama Katonda waali abiddawa duka emisinde yangu omwana wa kugamba nkulage obulamu obw'oluseeyo w'omwoyo nti bwa ddala bw'oweeremedde mu kizikiza ebyo byonna byonna tojja byeyambula okuggyako ng'ovudde mu kizikiza twanguyemanga sinze nabikwambaza. Mukama yeebazibwe nze naloota nga maama wange yali maama wange yafa nga nzizeeyo mu kyalo nendoota nga ndaba bampa emmere kaali katogo naye nga bambuuza ye omwami wasinga kwagala kineŋŋamba nze siina mwami wange simanyi naye olw'empaka bampa essuwaani kaali kamyufu oba kaali katogo ka muwogo nalyako ejjiko zaali ezibbiri naye ntandika okufuuka feesi ng'oluuto lunnuma mu buli ofeesi ogiraba egyetereera tebinaba nakutereera. Yesu yeebazibwe nze naloota abafu babiri naye nga baafa balokole baali bakafumbiriganwa baami baabwe ne bafa nga wayiseewo emyezi ng'esatu awo ena kati nange nali naakafumbirwa ne ndoota abo abafu babiri mu mwezi gumu naye mwogwo omwezi nali nfiiriddemu omwana n'anfiira mu lubuto naye nali nfudde singa teyali Yesu kuntaasa nali nfudde. Mukama waffe yeebazibwe Yesu yeebazibwe nze naloota abantu babiri nga baafa senga wange gwe nali nsinga okuloota ne taata wange naye bonna nga baafa kirwadde kyekimu baali baafa kibumba nange ne ntandika olwala ekibumba naye bwe najja mu kifo kino
mukama yatandika okunkolamu omulimu tulegerawo obudde bugezi era kati ngenda ntereera watereera ngenda ntereera mukama agenda ojja kutereera olwaleero mukama yeebazibwe nze byonna musumba byayogeddeko ekisooka mbadde wala naye waliwo omukyalo omu ze yaŋŋamba ebizibu by'oyitamu funa akaana akatombo nga kawala naŋŋamba nti ogende omugulire olugoye olupya olumuwe onoomala oddumuwa nze nkubuulira ebigambo by'onooyogera olulaamirizeeko naye ne ŋŋamba nze sijja kikola ate nga nali mulokole ne mugamba sisobola kikola kanindirire katonda yajja okunsumulula nakino ekira musumba kyayogeddeko ekyabafu nalotako olumu jjajja wange omusajja yali yalwala amagulu yali yafa amagulu nga amagulu gamuluma nange lumu ne mulota nga nsemberera naye ne ndoota n'ekirooto ng'amagulu gange gali mbize ebicaafu yalinga mukoka nentandika okulwala amagulu nga mpulira mubanga omulimu ebivunyunyu nga mpulira sisobola kutambula nga gakankana naye neebaza katonda nti yakinsumululako naye nasooka kuloota mufu kitiibwa n'ettendo mbiddiza katonda Yesu yeebazibwe nze naloota omugenzi maama wange naloota nga naaza okutandikira muno paka muneeno nga neebase nga naaza naye waayitawo akaseera katono nnyo n'endwala nenfuna peyini mu kifuba ennyingi ennyo omugenzi mange yafa kansa nze saalwala kansa naye obulumi bwali bungi nnyo 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 ng'ebintu binfumita mu kifuba mu lockdown muno nga ne binsimba mu mugongo omutima ne gubeera nga gunkuba nga ne woba oninaanye wano wewati nga wono wayimiridde ng'osobola oguwulira omutima nga gunkuba nnyo 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 waliwo olunaku lumu nazuuka zaali ssaawa 6 ez'ekiro ne ngenda mu ddwaliro mu lockdown nga mu kkubo temulimu muntu n'omu nga temulimu wadde akasala naye nazuukuka ne nva mu buliri ne nziruka nga ndi bubi nnyo nga peyini nnyingi naye wakati mu bulumi nabeera mu kusaba savanga ku MCF ab'emikwano nasaba nnyo 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 misa nakiro nga mpita omusaayi gwa Yesu nasaba nnyo nga bwe sisabangako mukama yeebazibwe obulumi bwagenda nga bukendeera mpola 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 wakati mu kulwala mukama n'aŋŋamba genda obuulire enjiri ojja kuwona mukama yeebazibwe ne ntandika okubuulira enjiri ey'oku street door to door nanzija ku ya door to door n'aŋŋamba kati genda obuulire ey'oku street mukama yeebazibwe abooluganda ne mbuulira enjiri mukama n'ampa n'omuzindaalo mukama yeebazibwe neebaza katonda nti wakati mu kulwala mukama yeebazibwe sitaani yaleeta obulwadde naye ate ye mukama nansumulula ate nanfuula n'omuweereza we mbuulira enjiri nasumululwa ekitiibwa n'ettendo ziddiza katonda kama yeebazibwe nze nalootanga bulaza wange yafa nasooka muloota nga asiimulako ku bigere byange ate nga asiimulako n'olugoye lwange olwa paati naye ndaba nga abitutte naye okuva olwo nga nyenjeera amaka ne gafa omwami n'agenda yakusiimula ebigere ng'asiimula ku ngatto ze nnyambadde naye ne ntandika okuba nga nyenjeera bwenjeezi we naddayo ewaka ne tutankalana nga nze kati we natandika osaba ne mba nga simuloota n'omwami wange n'atandika omumuloota nga ankuba mbu ŋŋende nnyina omusajja omulala era omwami n'aganze nkukooye n'ebyerwammwe ndikooye n'atambula n'agenda naye kyeneebaza mukama nti kati sikyayenjeera enkola nankubadde ng'omwami taliiwo kati nno olwaleero omusanga waka nga ayambadde nayiti mukama yeebazibwe kakati no nga wennaga nti akuloga akwambaza olugoye luno lwakubbako n'alutwalako basawo n'alwambaza emizimu ate n'alukuddiza olwa buli ddwako olugoye oba mpale oba kiteeteeyi nayiti nawayita akaseera ate n'ogiraba agenda n'akwambaza olugoye n'alwambazaamu emizimu n'aluleeta
n'oyambala oba ebakuwa okulya babikuwadde obikulya kati oyinza okulaba abaana abawala nga mwanjula nabaga musabire emmere yabakwao emmere banga mulalu mugenda kufumbirwa mugende mwanjule eri enkoko gye bafumba eri gye bakufumbira omuko bwekakule mugenda ku luwombo neweetabangula koddawo butereera butereera oli kyangujo kirungamu akantu obuko najja n'alya ne bamwambaza engera neyeekuba tteke kusigene mukama yeebaza olwekyo ebintu bino byonna byatwambaza oba nti yesu ekiro omukusibanga kuno asobola okujja ekiro n'akugjamu ekintu mu lubuto oba obadde ovaamu embuto n'akugjamu ekintu nga kyebakwambaza kiri munnabaana fisikale toyinza kiraba ekisolo tekiraba kiri mu mwoyo kyewa omwoyo n'ayingira eri mu mwoyo gwo n'akikugjamu n'agamba kino kyekibadde kigana okuzaala kyebakuloga gamba akikyambula olwaleero kati ababa baliisa ebintu bingi nebakuliisa ebintu ebisalo olinde bakusala ebisalo nebakuteekamu emizimu kino emisano gye bakutaddemu tekikoma mu mubiri wano kiyingira eri mu mwoyo kulaba buli kyokwatako kyekifa buli kyokwatako kyekifa balina byebakuteeka mu ngalo ebyo yesu kristo byagenda okusiguukulamu gambaye mukama buli kyonna kyotaasimba mu nze kisiguukululwe olunaku lwaleero onyambaze ebibyo kale wandika byagenda okwambaza wandika agenda kukwambaza okuganja akwambaze asooka kwambaza butuukirivu akwambaze okuganja feva omudiba ogwo gwonna gwonna era gufutuka olwaleero akuteekako ekisa akwambaza ekisa ekisa kikusobozesa okufuuka kyotandifuuza akwambaza amaanyi bino byonna njagala obisaba olwaleero akwambaza amaanyi n'entiisa ya katonda ekitiibwa kya katonda kirabikire ku ggwe akuteeka ebikisa mu ngalo amagezi n'okuyiiya n'ekisinga byonna ekyambalo ekigenda okuyingiza eggulu ekyo kyo njagala nkikusomere mu Lukubikulu lwa ssuula 19 olugero 7 Revelation 19:7 okubikulirwa ensino y'ekumi-n'omwenda olunyiriri olw'omusanvu tusanyuke tujaguze tumuwe ekitiibwa ye kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse ne mukazi we yeteeseteese n'aweebwa okwambala gawuni entukuvu ennungi kubanga gawuni eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu obugole bw'omwana gw'endiga butuuse tugenda kwambala ekyambalo ekyobutuukirivu eky'ebikolwa ebirungi tuve mu kizikiza kubanga embaga etuuse aleluya n'ekirala ekisembayo akwambaza ebyokulwanyisa ebijja ebigenda okuwangula buli mbeera Abaluumi 13:12 Abaluumi essula y'ekumi-n'essatu olunyiriri olw'ekumi-n'ebbiri ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale twambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana twambale ebyokulwanyisa eby'omusana tweyambula ebyokulwanyisa ebyekizikiza ebyokuyomba ebyokufuma byanki byonna tubyeyambula gamba mbyeyambula mu nnyala Yesu otyo tutambule nga tuwoomye nga mu musana si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga si mu bwenzi n'obukaba si mu kuyombanga n'obujja naye twambale mukama waffe Yesu Kristo twambale mukama waffe Yesu Kristo tuule ku mbalaasi ye ogereekala Yesu Kristo otyo so tetutegekeranga mubiri olw'okwegomba temwetegekeranga mubiri naye mwetegekera obulamu obutaggwaawo aleluya nabagamba nti wekyogera kulaba obutaggwaawo siga nti tuula obutuuzi olekeraawo okukola emirimu olinde obujja kwa Yesu Kristo nedda wabula genda maaso n'emirigo naye nga amaaso gakuli ku musajja agenda okukunona eyakusasula Yesu Kristo obeere ng'owoomye buli ddakiika yonna ng'owoomye aleluya kale no mukusaba kaffe tujja kusooka ng'omaze okwambala okuva mu kizikiza tusooke twegayirira eggwanga lino
ogye emisimu egifwa emagombe ekyo kyonna kyonna gitulabye embalaasi eziva emagombe tuzizaayo n'omusaayi gwa yesu era tekujja kweyongera kufa kw'abantu katonda agenda kutaasa eggwanga lino tujja kuyita ebiseera bino ebyenkomerero nga ffe tuli banjawulo eggwanga lyaffe ligenda kuba lya njawulo naawe ogenda kuba wa njawulo katonda anoonya abanaayimirira mu kituli okutaasa eggwanga aleluya otwala eggwanga olyoke naawe weerwaneko ogambe mukama akwambule byonna ebaakwambaza abamu oli wano embuto ziganye embeera baakwambaza omudibo baakwambaza biki byonna mukama agenda bikusumula teri atagenda kusumulwa njegere kasitobera ova mu kizikiza tandika okusinza mukama mu linnya erya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu katonda omulungi omuyinza ebintu byonna taata tuli mu maaso g'omukama eggulo lya leero katonda omunene omulungi taata atwagala bw'otyo tukusinza tukugulumiza mukama katonda